Abatulaba mwenna nze ne Daisy tusaba obuyambi bonna obwetaagisa Daisy. Abeere omuntu eyeyagaza mu nsi, ebirooto bye naye bituukirire byayagala. Kuba naye byayagala abimanyi. Nkoowola bonna abasobola okutuwa ku buyambi nze ne mami tudduukirire tusobole okusomako nange masomero amalungi mu secondary. Tetusosola buyambi bonna bw'oba oleese oba ki kasita oba ng'otuwa buyambi. N'oyo asobola okujja n'atukyalirako n'alaba embeera gye tulimu tumwanyiriza asobola okujja. Kuba mami wange talina ssente zindabirira nga kati wendi, kuba gye nkomukula n'ebyetaago gye bikoma okuba eby'ebbeeyi. Naye nsaba ggwe maama, taata oba sisita oba brother, oba osobola okutuyamba ojje otuyambe tufune akagaali n'ebyokusoma bibeere nga byangu. Amannya gange nze Namutebi Maria, maama wa Daisy n'abasirye Daisy. Nsanyusa okubalaba bannayuganda. Omwana ono namuzaalira Lubaga, naye saamanyaako nti omwana ono ali bw'ati mu kubeera n'olubuto lwonna. Naye bwe ntuuka omuzaala, omukyala ali mulokole yamunzaalisa. Agenda omunkuba mu kifuba aŋŋamba omwana gw'ozadde omulabye? Ne mugamba mmulabye. N'aŋŋamba aliko obulemu naye Katonda yasalawo. N'aŋŋamba ogenda naye mu maaso. Ne ŋŋamba kale nnyabo tewali buzibu. Kuba yali mulamu bulungi, tewaliwo wamuluma lw'okuba yali mulema. Ne ŋŋenda naye mu maaso ne bamumpa. Ne bamutwalako mu Nazaala katono ne bamala ne bamunziriza. Namalayo ennaku 3 ne mukomyawo ewaka. Naye nga wonna ndi mu maziga nga nkaaba bukaabi ne ŋŋamba nzaala ntya omwana afaanana bw'ati. Nalwawo okuguma era tekyambeerera kyangu. Bannamukwekanga mu kisenge nga bajja omulaba mbagamba olumu taliiwo yeebase, naye ng'ekintiisa kuba nazaala mulema. Naye nagenda mumanyiira, ne ŋŋenda nga mumanyiira mpola naye nga simutambuza mu bantu nga mmulekayo paka ku myezi 3. Ewe nagira ne ŋŋamba ne bwe nnaamukweka era ajja kumanyika. Ne mmala ne mujjayo ne ntandika okukola naye nga nina omukyala amundererako wamulera bwe mbeera naye. Naye ne mmala era ne muzzaayo waka, naye mu kumuzzaayo eka nandwalako nga simanyi, naggwamu omusaayi. Ne mutwala Mengo ne bamuzzaamu omusaayi ecupa emu, endabirira yali mbi. Ne mmala ne mukomyawo n'abeerawo. Kati nzize ne Daisy oyo nga ntawaanya. Tennalwawo okumanya nti Daisy mbeera ze zino. Naye ne mmala ne mbeera naye nga maama. Maama bwagumira buli kimu. Ne mmala naye Daisy ekisingira ddala ntawaanyizza kubanga alwala. Kyokulwala kyo tekisirisaamu. Abeera alwala infection, abeera alwala omugongo. Naddala kati mu saizi ogenda mpiizi ate yakyasukkawo. Mugongo guba gumuluma nnyo, omusujja gumukwata, tasobola kusoma, akaaba bukaabi. Kati ekyo nakyo ne kibeera paati ate nayo ennuma nga maama, kubanga aba ndaajanira maama wano wannuma maama. Kati ne nsaba bannange bwe waliyo omuzira kisa yenna amanyiko dokita yenna asobola okukebera sisitemu ya Daisy abeere muwala mulungi. Mbadde nsaba omuzira kisa yenna gy'ali. Oba maama Fiina ndaba abantu bonna obeera obayambako. Mbadde nsaba nange munyambeko ku Daisy ono ku dokita. Ddala dokita oyo amanyi omukugu asobola okujjanjaba sisitemu ya Daisy. Daisy abeere nga tantawaanya naye abeere maama kuba yeegomba okuba maama. Yeegomba okubeera shiba nga muyimbi, sereebu.
yegomba abayimbi bangi beyegomba era obuyimba ababuyimba abuddamu naye bw'anaabanga ateredde sisitemu eyo suubira ajja kubanga buli kimu kimubeerera kirungi kuba naye yegomba ng'abalala genda n'atunuulira banne n'agamba senga nange ndi bwentyo naye bw'abanga ate mulamu teyandibeegumbye nnyo kuba naye yeenyumirizaamu olumu agamba waye sikyalina kyakukola era amagulu gange gagenda wendi ndi mulamu kuba tutera omugambamuko obugambo nitumugadde ize senga kino nagamba mami amagulu ngayina tulaba nti mami ntambula kwegamba atuzzaamu amaanyi tatunakuwaza kubeerawo nti tubeera tunakuwadde lwadde izi Deizi asobola okukola era emirimu egisinga nze nagimugobako naye akola anfumbira akatogo Deizi kafumba nze kampoomera nnyo amanyi okwoza amanyi buli kimu kyonna n'okusiimula ennyumba nagimugobako bugubi lwa mugongo naye nga buli mulimu agumanyi amanyi okunjalira buli kimu Deizi akinkolera bulungi ng'omwana naye lwakuba nti sisitemu ye eyawansi awo yenfu yeetagoterezaamuko senga sifunye bamukwatirako simanyi kiddako nange nga maama simanyi simanyi kigenda kuddako naye nandisabye nfuna abanyambako sobola okulabirira Deizi obulungi naye yenyumirize mu nsi ye Deizi ammenya naye olw'okuba maama simwekaanya naye nga ebimu ammenya kuba Deizi ebyayagala bingi naye mnemererwa olumu naye nemugumya nemugala ekyo tujja kikola naye ng'olumu sigenda kituukiriza kuba mba sisobola Deizi future yeeyo mu maaso njirabanga ntangavu kuba Deizi ansuubiza bingi yansuubiza okunzimbira ennyumba gamba mami nina okuzimbira ku nnyumba ennungi ove mu eno gye tulimu ansuubiza ebintu bingi aŋŋamba ajja kuzaala ku baana alina okuba n'omwami we yazaale n'abaana naye bw'anaaba tali mulamu era buli muntu ajja kuba amwegobako naye bw'anaaba n'embeera ennungi omuntu agamba waye Deizi nja mweyagalira nze ne babeerawo kale bwe bityo bamaama abali eyo bannange mbasaba bw'obanga ozadde omwana ng'ali mu mbeera ng'eya Deizi bannange muwumbewumbe nga olumu tulwawo okumanya naye Katonda olumu aba akuwadde omwana oyo ng'alina ebigendererwa naye tetusuula busuuzi nga nze bwe nasooka okutya namukwekanga ekyamazima mu kisenge nga n'omuweera ebbere gye ndimuweera saagala muntu yenna kulaba Deizi naye era namala ne mujjayo kuba namanya Mukama yoyo gwe yampa nammwe abazadde abalala temukweka bukwesi baana mwana b'omuzadde wakiri bwakulemerera kuba ku mulanga naye nga omugjeyo mu bantu kaseera kano mbadde nsaba asobola okunkwasizaako Deizi ku kagaali abeere naye ng'atambula kweganga teyeddugaza nnyo kuba Deizi akuze na oba miggo ekintu kyonna ekiyinza okutaasa Deizi okuba nga taddugala ngoye ze kuba muwala muyonjo naye aba awalirizibwa okutambula nga bw'ali kuba ye buli wamu atuukawo naye embeera yemulemesa yandibadde tusaba batuyambeko bakagaali nga Deizi bw'aba atambuddeko bagenda mu tawuni ng'eyo kuba yeetaaga okulambula naye talina waatandikira nange sirina ssente mbadde nsaba kunkwasizaako abazadde mbasaba bannange abazaala abaana bwe bati nga Deizi bannange temusuula ate nammwe abaami temutudduka kuba mu mwami gw'oba ozadde omwana ono ekyamazima gw'omuntondera naye bw'omuziruka nange ate nzigwamu amaanyi mweyambeyambenga maama alere nawe okkirize omwana gw'oba ozadde n'omwana aleme kwetamwa. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.